The newsroom, where untold story is revealed. Baganda bange abagenda mu maaso n'okubeera nga mulaba video eno. Olunaku olwaleero Parliamentary ya Uganda eguddemu nnabe engumi n'enyoka omubaka Zaake Francis Butebi we bamukubidde. Kakati okuva ku information gyenfuna bannamawulire basoose ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwatibwa okumala over 2 hours nga bateekeddwa mu conference hall nga gye bali nga tebalina yadde kamera n'emu, wabula amawulire agavaayo essaawa eno ngalaga nti waliwo ababaka abamu ababuziddwawo nga ne guno gwaka teri amanyi we bali. Mbeera ki gye balimu, wabula yeno yengeri omubaka Zaake Francis Butebi gy'afaananamu era bw'atunula mu ddwaliro essaawa eno ng'ali ku bujjanjabi. Kankwe ku bigambo by'omubaka Honorable Zaake Francis Butebi byasoose okwogera nga Parliament tennatandika bye tuyinza okubeera nga oba olyawo tumujjuukirirako ko akadde kano. Ebintu babyogera dda babiteesateesa dda, tuli mu mbeera yakwerwanako lunaku lwakulwanirira mmwanyi olwaleero. Era bannayuganda yonna gye muli mulina okuba nga mwegatta ku fight, temugirekera ffe bannabyabufuzi fekka kuba mukimanyi bano batusinga ennamba mu ndeeyo. Nze by'okuteesa sibyagalirako ddala, kati ssaawa yalo lyakulwana bulwanyi, lunaku lwaleero lwakulwana. Bagambye kiggwa leero naffe tugamba n'akiri nange atandekera simulekera. Kyenzikiridde ekyo naye kikyamu nnyo okubanga mu mbeera gye bazzeemu eno gye batuyisizzaamu ne batuyisa ng'obwana bw'essomero. Kakati nno Zaake Francis Butebi ebigambo bye bwe bityo nga awera nkolokooto. Olwaleero kata abasajja bamumize omusu. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kakati nno Right Honorable Joel Senyonyi, Leader of Opposition, ono asituse bukolokolo n'agenda mu maaso n'okubeera nga agamba ku Speaker Anita Mong ku mbeera n'empisa gy'agenze mu maaso n'okubeera nga yeeyisaamu ng'agamba nti nnyabo engeri gye wagamba nti nno making sure nti abaganda abo tebaweza muwendo kiraga nti olina engeri gye weetaagamu ekintu kino kikwasibwe mutubadde tukusabodde wabbali kyeyagaana. Kakati Joel Senyonyi kankwe ku bigambo bye ebyo. Honorable Speaker, we did see you make remarks that seemed to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers. As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee is grown in different parts of the country.
So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Honorable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honorable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honorable Speaker. Omubaka amanyikiddwa nga Lutamaguzi Semakula awera nkolokooto yagamba si wa kuzikiza bagenda mu maaso n'okubeera nga balwana paka ku ssaawa esembayo. Nze ndi mu training emuko ojja kgenda ongweko munange ojja kgenda ongwemu zaabike kubanga mwatulaba luli eri ku egirimiti saali mwangu ku mulundi guno ne bw'anaaba mwami Museveni nga yeekomandingidde amagye okugayiwa ku Parliament twakugambye emwanyi zaffe ziveeko tetukyusa kirala va ku mwanyi zaffe ebirala byonna mu bitutte ekyuma wano ngenda ne mpulira nga mwogera mbusimanyi value addition ekyuma kye mwasanga ebugolobi kyalagawa ekyali kyadinga value luli nagenda ekikaga eyo waliwo tawuni erimemwa etunda emwanyi za Uganda bagiyita Olola AURORA naye nga abali ku midaala gya Uganda beerwana ne tubabuuza hawo musimanyi mbu were given permits by Uganda kati gwojje wano otandike okugamba mbunze okulima emwanyi ompe license gwolina okumpa license mu bulyake bwe mulina obuyitirivu ennyo n'obusosozi obuli wano obuli intentional omanyi kye baakola ebisoga eri ku bikajjo omusoga adooba ku musajja ku bikajjo n'alima ebikajjo n'obawa obupapula you are the same people coming for a coffee nze bw'ogenda ewa Katikkiro okumusisinkana emwanyi zange nze erimira nkugambye nze neerimira emwanyi zange era anti kyenkugamba omulimi waffe eri gwe tugamba nti bano baagala tubavunamire mbu be baagala otuwa license oba tunaatunda ffe wanajja kiro y'emmwanyi agikuguleko siringi 2 eri Russia agitunda emitwalo 2 nga boolaba bakoze vanilla wamulaba. These are the same people. Ngira bozolaba ebintu byonna bwe bazze babitaataganya kuba nze mbadde nkugamba nti oyagala kutwadingira value ekyuma kyaffe kye wasanga ebugolobye ekya Coffee Marketing Board wakiteekawa yasogazeewo kyuma kiri luddawa twalabye waliwo ekyabwe kye baataddewo emisinde nakirabyoko ku TV nga bakitaddewo emisinde ngera ne sente ezabayisibwa mu Parliament omanyi bagenda ne bashuga coating these are companies but who owns those companies kitusooka okubabuuza yes they are Ugandans but oli ku kyuma ekyentunga mwe kitulabe kiyitinga ntera okukiraba ekyo ng'omukulu nkiraba ku TV ng'omukulu akira ne tubuuja gye yakitadde gye basinga okulima emmwanyi kubanga tulina ebitundu ebirima emmwanyi nti waba ayagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpele like mwattu etambulire eddala etuuke na ku buli muntu ali eyandyetazze okubeera nga agifuna zedde niyo akutuusaako ensonga nga zino zogera mu maaso n'okubeera nga ate ofuna ku mukutu guno gwennyini gwatanaba kubeera nga otwegateko mu butongole nkusaba soko subscribing ate tusobole okubeera nga ensonga tuzikwasaganya kakati nno omubaka omukyala owa Kampala Shamimu Malende okusinziira ku admini w'omukutu gwe ku mikutu gye emikwanire wala avuddeyo n'ategeeza nti Shamimu Malende agenze mu maaso n'okubeera nga awambibwa n'atwalibwa mu kifo ekitategeerekese kansooke nkwe video eno olabe Shamimu butya bwe bamu yodde mu Parliament ne bamukulula paka okumubuzaawo. Embeera
ey'obunkenke embeera ey'akazigizigi mu Parliamentary ya Uganda bwe badde olunaku luno olwaleero. Njagala nkuwe vidiyo zino olabe embeera bweri na butya bwe badde ate oba oliawo tweyongereyo. By Honorable Musasisi, by the Hollow House on this side. Honorable Zaake. Honorable Zaake. Honorable Zaake. Honorable Zaake, can you sit? Let Honorable Zaake speak. Thank you, Madam Speaker, for the opportunity. Madam Speaker, videos labye bulungi for God and my country. Mbagaliza bye munjagaliza kambatere wano kubanga byonna bikwase ennaku okujjako sabira obusabizi eggwanga lyattu Uganda. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.